Olunaku olwaleero Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni alumazeeko ng'abiika nnimiro ye mu lulimi olw'obulimi kye tuyita mulching. Ono awadde abalimi amagezi okunnyikiza enkola eno gy'ayogeddeko ng'etakoma kukuuma ttaka nga gimu wabula n'okulwanyisa ebiwuka mu nnimiro. Keeps water in the soil. Thirdly, when it decomposes, it is manure because it is organic matter itself, and that organic matter has got nutrients in it. Ennimiro eno esangibwa mu maka ge agali ku kyalo Kawumo mu disitulikiti y'e Luweero, naye buvuddeko yasinziira eyo n'ayigiriza bannayuganda okufukirira ebirime mu budde obw'ekyeya. Asombye ebisubi nga bw'alambula ebirime bye bye yasimba mu kyeya nga kati bigimuse. Ayongedde n'agumiza nti okusalaasala mu ttaka kikyamu nga kiviiriddeko bangi okwavuwala era bw'anaawera okumalawo ekibbattaka mu ggwanga, n'alabula ba RDC ne ba DISO byassa mu bitundu by'eggwanga okwegendereza ensonga z'ettaka. When the land is, when the head of the family dies, the land is fragmented. So if you continue like that, you will end up with no land, or the land will become plots. And I've been campaigning that. I've been telling you that please, when you go to heaven, or here, wherever you go, that's up to Masitula Navuga yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.